Sorange Women Syrup eddagala erikakkanya obulumi mu nsonga z'abakyala oba ziyite cramps. Lisange mu pharmacies, drug shops oba supermarkets. Lino lyakakasibwa National Drug Authority. Sorange Women Syrup eddagala erikakkanya obulumi mu nsonga z'abakyala oba ziyite cramps. Lisange mu pharmacies, drug shops oba supermarkets. Lino lyakakasibwa National Drug Authority. Oli ati ne musajja katere kabereke n'enkofira igite oyafudde se mu kinjaji si minister ne kati abantu bonna balina technology otusibyeko ebinankanibyo naawe kwata naawe technology kikyo Adora bali ku technology otubutu abadde otusibyeko aga microphone go eriso liritabula nga limyufu nyote mu nsi buli erusabuko bubule kale nyawo jebale amanya nze Eddie Kayemba enteekateeka tumaze okufuna programu okuva mu America nga muganda waffe mukwano gwaffe Mese Bontwe bwe tumanyi amanya amazaale Nicholas Mpirwe ajja kubanga atuuka ku kisaawe ky'Entebbe ku ssaawa 4 n'eddakiika 5 kitegeeza nti ejja kuba ebula eddakiika 10 okwera essaawa 5 olunaku lw'enkya olwokuna. Obudde bujja kuba bwa kiro. Era batugambye nti ali mu kkubo ajja naye naffe tulinze essaawa ezo zennyini ze baatugambye kubanga akakiiko akakola ku ekyo kalonze abantu abajja bagenda wali okwaniriza omulambo oba okwaniriza omubiri gw'omugenzi. Bajja kuba beetegese bulungi essaawa ezo zijja kubasangawo. Enteekateeka bagenda kumukwasa funeral service company eyitibwa executive funeral service ejja okubeera ng'emurisiivinga okuva wali ebeere naye. Kakati ate bwe neemala okubeera naye tukomewo eno mu kakiiko akateesiteesi twongere okukola puroguramu nga bw'eneebeera. Wayinza okubaawo enkyukakyuka mu ntambuza y'omufu wawaasooka addako kino ekyo kijja kuba nga kikolebwa ng'omufu amaze oba omulambo gw'omugenzi gumaze okutuuka mu ggwanga guli mu funeral service then akakiiko kasalewo waawasookerwa waawaddako bwe tutyo bwe tujja okutambula. Nteekateeka waliwo omwogezi omukulu ajja okwogerako ensonga sijja mu nnyo naye nga tujja kumusabira. Abamu bajja sigala abamu bajja genda. Kakati ebbanga lyonna lye mumaze nga muzannya naye nga mukola naye mpozi amatagala kiyingiramu ate era neefunye ate era gyakikitamu kikubuuza mbu yagambako mbu asiramu seeba nawe badde olibulira mu nkuufu. Ate sikimanyi. Abantu abasinga ne beebuuza agendagendako mu maka ge kuba waliwo ekipapula ekitambula actually nga biraga mbu wava emunyonyo ku kyaki agenda wala nga tebataddeemu kugendako mu famire ye. Omuntu semaka omulambo oyinza okugamba nti ajja kugendako mu maka ge osaba alina okugendako mu maka ge. Amoti simanyi kyonjagaza wangi buli wooli okusookera ddala gwe tumanyi fanfe w'omugenzi abadde nnyo ku kigo yasiramuka teyasiramuka ogenda okusinziira okumanya buli kimu ateekateeka bweru. Kino ekyokusiramuka kwa Mese buli omu era kimutuuseeko ebintu bingi ebitutuuseeko nga ate Mese amaze kufa naye nti okusiramuka kwe mu butongole yagambye nti baama oti jangu mujje mubeere obuki bina
Twamanye tubitegerera oluvannyuma nnyo naffe nti ate alina we yakola ki we yasiramukira naye ate nga bwebanga yasiramuka nabyo bisobola kuba mu passport temulimu Muhammadu wa muki passport mulimu Mpiro Nicholas so bwe kiba nga nakyo era kuba bakyala be mulimu abasiraamu n'abatali so tetulina butafuna fena tusinza Katonda omu bwe kina kitagisa kumusabira bajja mumusabira ate n'okumusaalira bamusaalire kuba bina byonna byongere ki nakyo kyongero nakyo mpeera mu ggulu. Kati nga mmwe Amalula Production mwe tumumanyidde enteekateeka okulaba nga tufuna send-off eyimiridde ekyanga Amalula Production. Of course tukitambuliramu n'akakiiko akakwasaganya ekintu n'okuva Mesero baamubika tubadde tutula n'okutavani Woods tuba ne meetings buli lunaku so era Amalula tiimu endala gye yali akolera abasupa biki byonna tuli wamu paka ku batuuze ku kitundu gye yali abeera awali amaka ge wonna tuli wamu so buli kimu tukikola nga tukolera twogeza eddoboozi limu ne family. Ensonga ya National Theatre of course era kibadde mu program era nti alina okubeerawo nti ekisinga ddala obukulu twagala Meseno bw'aba atuuse wano ku airport nti kati atuuse bulungi nnyo tujja kwongera okuggumiza ensonga zaffe ezo tubagamba nti ku National Theatre saawa bwe ziti zagenda okubeerawo mu budde bwe buti saawa bwe ziti ajja kubeera wano mu maka ge saawa bwe ziti ajja kubeera wano nga tutambulira wamu ne bammwe bannamawulire at the moment ekya National Theatre kyo muteeka era kubanga badde artist ate nabo tebannagaanako kola ki wabula nabo tebannagaana kakati tunoba program entuufu nti saawa bwe zino ajja kubanga atuuse kuki ku National Theatre. Of course era Messi tasobola kumala mwezi atanazikwa nga atuuse mu Uganda awo nabo nabo tubanyonyodde ebifo byonna okumala okusabirwa okumuyisa wali mu maka ge agende ku National Theatre. Of course awo kiteeka nti kyensuubira nti by Sunday Kasana atuukira program entuufu ejja kukola ki ejja kuba etegeerekesa kuba ebintu bikyukakyukamu obimanya ebintu omuntu ali wano mu Uganda nga atuuse already program teziba ze zimu n'omuntu gwe batisse mu nnyonyi nti ajja. Ate era okwongereza ku ekyo katono omwami oyo abadde musajja mukulu mu kika yasikira olujja lwa kitaawe yabadde omwana omukulu mu maka musajja Ssemaka tujja kwongera programu eyinza okugaziwamuuko kubanga tuyinza okukirowooza nti bwe tumujja eno tumutwaleko awaka we tumujja awaka tumutwale ku National Theatre then bwe tumujja awo tugende tumuziike nedda kiyinza okugaziwamuuko bagamba ng'omutaka kati kuba kati mutaka eri ewaabwe ewaka asobola okusulako era mu maka ag'omukyalo so kyetuva tubagamba nti program egiyinza okugaziwamuuko era tujja gibawo entongole ng'amaze kutuuka. Mpozi n'ekirala ekikulu obuyambi bwo tubwetaaga twetaagira ddala obuyambi bwo program egenda kuba mpanvu nnyo era n'abalina kyonna kyasobodde otukwasizaako ajja kuba asobola okukozesa ennamba eno eya chairman ennamba eri 0752600313 njiddemu mu Luganda diremu obuyambi bwetaaga ennamba eyo eri 0752 600 313 ya chairman wa committee manya n'ennamba ntuufu amanya geneebeerese gajja kubagamba eri Amot bw'oba wandise ennamba entuufu era amanya geneebeerese gajja kuba amatuufu. abawagizi b'omugenzi Mesero basuubire ki okubanga engeri gye mugenda okujjukiramu n'okwerekera muganda waffe enteekateeka mugenda kubasanyusaamu nga muyitamu ebyo Mesero yazaakola oba? Of course banaaba aleeteddwa ku National Theatre Mesero is going to be celebrated emiranga gigenda kuba mitono okusinga kusanyuka naye abayimba bayimbe abagala okukola comedy bamukole
because it's going to be celebrated as an artist. Era ebiseera ebisinga ennyimbe z'aba artists ozimanyi era nga mu time eyo ku National Theatre gya mitono